Kakati omwami Golabo mu Katambi muzikuzi w'abafu gwe mulimu gwe yagenze okuziikula omufu gye babadde bagenze mu ntaana omufu tebaamusanzeeyo baatuuse mu ntaana okugisima bulungi nnyo bwe bati ng'omufu mu ntaana taliimu kubanga babadde baagala bamuziikule bamusengule bamutwale mu kifo ekirala abafamire y'omufu nga kye baagala baasanze omufu taliimu kati mu butamusangamu baabadde bakyali awo nga beewuunaganya omulambo gw'omuntu ono gwalaze erudda waani yaguggyeemu baagenze okulaba omufu akomawo omufu yakomyewo ng'ava gy'avudde n'abagamba basaba munoonya nze ne bamugamba yeetunoonya ggwe n'abagamba nedda nze nkyakola nina gye ndaga okulima wabula mujja kukomawo eddako mujja kunsanga nga nkomyewo nga nvuddeyo gye ŋŋenza okulima omufu ng'abagamba nti ava mu ntaana ye n'agenda n'alima bano bwe banaaba mwagala bagende bajja kukomawo edda ng'avudde mu kulima bajja kumusangamu mu ntaana nga mwali bulungi nnyo era kye baakoze nga nabo bagenda bagenze okukomawo ku ssaawa omufuzi eyabagambye okudda baamusanzemu mu ntaana nga mwali nga yenna yina omufu atuuyanye ng'ajjudde ettaka n'akalimiro nga waliwo omuntu eyapatana omulambo gw'omufu ono okuba ng'agukozesa entakera nga yasika omufu ono omulambo guva mu ntaana ekiro ne gugenda ne gulima nga gulina omuntu gwe gulimira ebintu bino babikola bannange temubiwakanira ebintu bino babikola mulimu abantu ng'asobola okukwata omuzimu gw'omuntu oba omulambo gw'omuntu n'agukozesa nga abantu amu bali amabanja kati kankugereze ku bantu ng'abo abeeyo mu byalo osobola okulya ebbanja ly'omuntu n'ofa ng'akubanja okimanyi nti omuntu oyo asobola okukwata omulambo gwo oba omuzimu gwo n'agukozesa okumusasula ebbanja lyewafoolidde kati ono ye expert mu kuziikula abafu mwenna abasinga obungi mumumanyi talina kintu kyasobola kwogera ng'alimba tewali ate ebintu bino gyebiri era naye wali owuliddeko ku muntu gwe baggyemu omuzimu gwe ng'azuuka n'agenda n'alima n'akomawo ng'ajjudde n'akafuufu ate oba munaabamu ku mmwe gye muli ng'okera ku makya ng'okooye ng'owena wenna olinga ng'ava okukola eyasuze akola goloza kiba kiva ku ki kankutuuseko ebigambo by'omwewulireko buli kimu nga bwe kyatambudde nga bagenze okuziikula omufu ono n'omufu bye yabagambye ebirala vidiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo twasanga omufu nga taliimu baaliwo ng'agenza okulima nga naba eno bya kisaka gy'abeera bayitayo batya ng'omufu agenze kulima n'atugamba muzze ku budde bukyamu mukomewo ku ssaawa 6 mujja kunsangamu yatugamba ssaawa 5 mujja kunsangamu ne tubikawo ebbaati era bwe zaawera ezo ssaawa waliwo omutamivu yajjaawo ne yeeyogeza nagana naye mu muntu gwe muziikula mumanyi yali musajja musawo muganda naye yali yakafa bayizawe kati bamutira bino by'ettaka bali bagala tumugyewo tumutwale sayize Fort Portal naye nga tonatuuka Fort Portal naye tutusanga taliimu n'atugamba mukomewo ku ssaawa 5 mujja kunsangamu era bwe twakomawo twasanga atuyanye nga yenna addugala ava alina akalimiro naye ekintu kyesobola kkiriza nti omusezi ali abafu gy'ali naye nga bano abalimisa gye bali neeyo waliwo yantwalako yafiirwa muganda we nateeta bamuzika e Kayunga bamulaba ng'agendeyo kunywa amalwa ng'omusajja bamuziika ebintu gyebiri munnanga abantu baloga abantu balina ebintu byabwe nze nkubuulira nze waliwo nogwemanyi mu kikubo ayina akalambo munda mu kikubo akayina munda eyo mu dduuka nze abantu ebintu ebimu nze mba mbiraba nze sira toyina kyosobola okunkola nti no kati ntuuse wano nti obaki nze nsobola kati kankubuulira kino bwe mba nsimbula wano nti no ŋŋenda kukolera e Masaka nti oba ŋŋenda sengula omufu nga si bino byakuzimba amalaalo naye nga ŋŋenda sengula omufu nsooka kumanya kiki kye ŋŋenda okusisinkana bato gye ŋŋenda okusisinkana nyinza okuba nga ŋŋenda gwa ku accident nyinza okuba ŋŋenda kola ki nsooka bimanya
kati abantu bano baba bansindika mweje emirimu egyo ne bagamba oli yankubira nangamba kituufu kindi sister wa muganda wange bamuziika twakamula emirundi mingi nampa amafuta nengenda bwe nagenda ye nimbuuza abantu ne bangamba kituufu mwali atambula naye bangamba nti mutakolagana ne pastor mu Kampala mu bangamba so natuuka kaseera ne banoonya kasente era ne tumuzaayo naye nga gujjanga omwoyo kati guli omwoyo guli omuzimu guli guba gwagala kubeeraga gusobola okubeeraga okitegedde nga guyina kyegulaga nti gye guli teguli ki teguli bulungi okitegedde kati ng'omwana wali omwana gwe basadakira akoma mboga juuza mu Desemba omwana bamuziika omwana kati saawa ze nagamba maama we munaye nze mwatwala omubiri naye nze nasigala wansi w'omuyembe tuliwo basatu wenyini wetuli mutuyambe mutujjewo ku ssomero era ssomero liriko omuyembe era kyova olaba emizimu gyenze bwenkunyumiza ebintu ebiyitibwa omuzimu kyova olaba abantu basaddaka abantu bakozesa gino emizimu gy'abantu ogenda okubakolera ssente kati tosaako nga nti omuntu bw'afa nti nagenda mu ggulu tetulina gye tulaga naye jasi kubeera muntu ng'oli muntu mulungi ku nsi kuno kuba nze ndabye amagumba ndabye ebiki ndabye bintu bingi nolaba omuntu avuma abantu n'akola atya kati gwe obadde okimanyi nti omuntu omusajja ebitundu ebyo ebyekyama bisobola okumala emyaka 3 nga tebivunda wayayiko nga kweri eyo waya yo tevaako bino ebisi kaakati kino njagala nkibabuulire temugeza ne muwakana nze mbabuulira abantu ku nsi eno nga balogo abantu ku nsi nga balogo abantu bakoleseza ddala emyoyo gy'abannaabwe baba bafudde abagenzi okubakolera ebyo babikolera ddala olaba batwala gugwa omulamu temujjukira wano Kadaama yagenda ku kyeyo naye bwe yagenda ku kyeyo eno e Kampala gye yava mukwano gwamusanga agenda ku mulimu buli lunaku nga kitegeeza nti Kadaama ono waliwo yasigaza omwoyo gwe gukolera gulina gwe gukolera Kadaama ali mu kiyumba ky'Omuwalabu kyokka eno waliwo abamulaba e Kampala bamugamba gundi tokusanga buli lunaku ng'ogenda ku mulimu naye munnange totunyega baba baasigaza omwoyo gwe nga baaguwamba abantu bino ebintu babikola ate naddala abagagga omuntu omwavu asobola okugenda ew'omugagga n'alya looni ya mitwalo nga 7 oba kakadde ate naddala mu kyalo eyo ssente zibula laba bw'ofa nga tosasudde ebbanja lya muntu oyo agenda kukwata omuzimu gw'oba omulambo gwo gumukolerenga ssente ogende nga mu nnimiro olime okimenga amazzi omulundirenga ente okole ebintu bingi kati ebintu bino gyebiri temuwakana eyali akiwuliddeko comment nga mu comment section ngambe nti CEO amazima gali nti nze omusajja ono kyayogerako nali nkiwuliddeko ojja kulaba gwabamu kumu ebintu bino tuwulira bipya naye ng'ate bituukawo gyebiri kati ono omulaba ono bamuyita Kalippiro omulimu gwe omukulu gwa kusengula bafu ye gwe mulimu gwe mu Uganda yagukola yekka teri muntu ayinza kukola mulimu gwakola mulimu abantu abakola emirimu nga tosobola kufuna kompitita bino bye mukolaakola osimanyi mukwano gwo nateeka wali eri ekibanda ky'ennyaanya nawe n'omuteekako wano ekibanda ky'ennyaanya muno n'akola wali akadooka nawe n'oleeta wano n'okola wano akadooka ono n'asiika wano capati nawe n'oteeka wali omudala gwa capati my friend tosobola kukola na competition nono musajja omulimu gwakola agukola bwogwa n'abavubuka be ate nabo si batene bano boolaba baziikula abafu temulowooza nti omuntu okera ku makya nagamba nti nze ngenze kuziikula mufu otwala butwazi mpumi ya mutwe mbungenze kusimaasima olina okubanga oli gumite mu nsonga z'okweganga kubanga si byangu bali boogenda okutataaganya baba si bantu baba bafuuka dda bamuntu nsolo giba mizimu emikambwe
egiza okuviirako okufa ne famire yo yonna. So ono si mwangu ate ebigambo byanyumya tasobola kubanga alimba, byonna byanyumya bituufu. Ate nammwe abantu abamulimu omuntu eyali awuliddeko ku bikintu bwe kityo. Kati kangu ekyokulabirako nkugambye omuntu osobola okukera ku makya, owuliriza, osobola okukera ku makya ne weebaka n'ogenda okuzuukuka ng'owulira okooye ng'olinga eyasuze akola ng'olinga gamba nekikulemerako oba n'oloota ng'oli eyo oli mu kulima ng'olina omuntu gw'olimira n'oloota. Mulimu abaloota ng'oli eyo oli mu kulima, mulimu abaloota ng'oli eyo oli mu kukima amazzi naye ng'amazzi g'okima si gago, mulimu abaloota ng'olina emirimu gy'okola naye ng'olina omuntu gw'okolera emirimu. Muganda wange ebyo ebintu oba olina omuntu gw'obikolera aba yakwata omwoyo gwo n'agukusikamu nga gumukolera emirimu, yaakera bukeezi waka kutuula gwe n'okola. Nze nkubuulira, so ebintu bino gye biri era nga bituufu ebya ddala. Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mwebale okuba nti ate musubscribinga sako n'okuba nti ate mufollowinga. Genda maaso n'okuba nti okona makapeesa ka subscribe bumaliza kona mukade akaddawo kajja personalize okateke mu all bwetekayo video goba osooka okugiraba. Mbaagala nnyo mbeere bulungi, mweraba.